ekyokulabirako bwe twava wano luli eri nga agenda ku streaming live ku summit views media visibility ya EU abantu abasinga lwe basinze okugitegeera nti parliament ebadde ng'etuula bino na bino bebikolebwayo ekyo si nti buli muntu akikola wabula ye yekka nti Kyagulanyi ebimugirako ebirala biba bingi okusinziira ku ye ng'omuntu naye kira kyenjagala okubuulira omwaka guno mu gwokubiri guno gwe tulimu nga gugenda okuggwako summit yokka eyo si yebaddeyo by the way waliyo summit eyoku iron technology yali New Delhi yaggulawo Narendra Modi naye by the way abantu tebagirikogonayizinga abazungu n'abayindi bagenda kuteekamu $7 trillion imagine expenditure gye basuubira sente basuubira okuteekamu yali y'amaanyi naye abantu tebagirowoozaako by the way Addis Ababa wabaddewo gye bata 30th anniversary eya African Union naye badde summit namba naye tebagirowoozaako amaaso gonna gali ku EU summit ekyo nakigamba omuntu kujja mu byobufuzi tolijja buzinga gweza nero nti ozza abantu bakumanyi olina ebintu bingi ebikugirako ebikola munnabyabufuzi okufuuka ow'entomo munnabyabufuzi olina okujja ne kibayita political dopamine political dopamine abasinga bakimanyi waliwo gye bayita limbic system mu mubiri gw'omuntu oyongedde kubuzaabuza abasinga tebakimanyi abasoma science dopamine gye bayita leisure hormone mu mubiri gw'omuntu ereeta akamwenyumwenyu ebiseera ebisinga hormone mu mubiri gw'omuntu naye kati dopamine eyo etambula mu gye bayita limbic system abasoma bakimanyi bakita synaptic plasticity bagiyita plastic synapticity oba gye bayinza okuyita mesolimbic pathways kati awo woli akamwenyumwenyu k'otaddeko olwaleero ndi mu system kyeno kati eyo gye bayita limbic system kati ndi mu limbic system era dopamine agenze nayita mu gye bayita mesolimbic pathways kati nebyobufuzi wobojja wanene olina okubeera kye bayita political dopamine ebyo babisoma mugundi ki zenga saabisoma balya fiizi zange nasomera sijje tulaba kusomesa ssebo kati biri okwanguyiza abatulaba mu limbic system mulimu ebintu bibiri waliwo kye bayita synaptic plasticity then wabawo kye bayita mesolimbic pathways eyo dopamine eyo gyayita okuleeta akamwenyumwenyu ku biki ku matama g'omuntu kati ne munnabyabufuzi olina okujja ng'olina kye bayita political dopamine ng'oleeta akamwenyumwenyu mu bawagizi ekyo kiddamu kino ekyabaddewo ku EU twayawuka wano naawe ne buli gye nayita yonna mu galagi ngenda okutuuka ng'abavubuka bakutte essimu ali bw'ati ali ku Kyagulanyi nga ekimuwa essanyu kulaba ani nkuzeeyo mu 1962 tonnyonnyola ekyo kansooke nkireete mangu waliwo omulundi Kyagulanyi lwe yasemba oyimba kunkuuka ne bakola amawulire ng'abantu bayimiridde we batunda TV wonna era waliwo oyindabi gye yakolako ku TV era noozaali BBSA abantu bonna ne bapaakinga booda zaabwe ne bayimirira ku maduuka agatunda TV balabe Kyagulanyi ng'ayogera ekyo kye bayita dopamine political dopamine abakola science bamanyi kye bayita mesolimbic pathways oyo science wechesi saamusoma asobola n'okubeera were wa senior nze ndi wa Hague kye bayita mesolimbic pathways ne synaptic plasticity nze ndi wa Hague oba okitegeere kati so temonnenya embeera yo n'okwagalwako okw'abantu kulina okuba nga kufula owinga kiri contagious nti omuntu bw'ogenda n'okwata simu yo n'alabako nga kuliko ekifaananyi kya Kyagulanyi afuna akamwenyumwenyu naliko mu takisi omukazi n'andaba n'aŋŋamba omwana waffe oyo ali biki oba okitegeera kati ekyo bayita political dopamine olina okubeera ne political attraction kyenakunyonyolako luli political swing political impetus ne political attraction oba okitegeera ne political attraction olina okubeera ng'olina magnet ezisikayo abantu ne bamanya ki ky'oliko naye nagamba nti ekyo Katonda akigaba mu biseera otuuka n'ekikuggwako Haji Nasantege Ssebaggala yava okuva ku kisaawe Entebbe nga yakadda okutuuka ewa taatawe wano we tuli ekisaasi n'okweyongerayo yamala mu lugendo lwe essaawa 16 nga tannatuuka wano mu bantu abafunye ku masannyalaze nga bayakisaako n'abalala
at least Sebaggala yayakisa ne Besigye haja alagidde nga tetubuuza alagidde ki ate kyengagala okubuulira ekyo mu byobufuzi woba onaafuuka ekyo naawe kenyini oluusi tokimanya kanjagala nku ekyaleeta Besigye wano nusu 3 bye byaleeta Besigye okufuuka ow'amaanyi yakola atya nusu Besigye ekyamutunda mu 2 yawandika gye bayita dosiye yawandika buwandiisi kiwandiiko bw'ati kyamika 2 naye olupapula ne peeni bya sente mmeka peeni y'ebiseera yali mu nusu 2 kati ekyaleta Besigye nusu 3 Haji Nassantege Sebaggala ekyamuleta ffene tetumanyi nti Katonda atuuka ekiseera n'akwazika ku buyinza obwo era amatte tumanyi kuba Sebaggala baamukwatira mu Amerika abantu nga bagamba kasita yabadde abba Amerika nga tebatunula kibi ki kye yabadde akoze njagala nkikunnyonnyole